Mu mwaka ogwa 2010 gaali maziga meereri wano Obwakabaka obwa Buganda Muzibu AzzalwaMpanga we yakwata omuliro. Ennyonyi nge taking off mugiraba bwetuuka mu bbanga mugiraba okiraba nti bwe babuguutana nga bakka kiri kyonna kye bakoze kikola ki kifa kubanga ripoota eba zivudde eri nga zigamba nti take off was excellent ate eri waggulu balina bye bayitawo mubeera mu bbanga bakiyita batya bwebeera mu bbanga awo balina erinnya libakiyita ani abakyalimanyi balina kyebakiyita ngeri mu bbanga ne pilot avaayo ne watudde n'agireka yokka neeseeya ki yokka naye bwe yabeegera kola ki amagezi gonna gayina akola ki n'abeera alaati n'akendeeza sipiidi sorry ye Muzibu AzzalwaMpanga eri tuzze kati saawa ya bugubugu ekoze eki tulandinga gutambudde kumpi ebitundu 9 mu ziizo ku 10 omulimu okitegeeza nti ogusinga obunene tugumaze naye tetwagala bino bibagamba nti obwato bufa magoba ekitundu ekisigadde ekiwulikanga ekitono naye tulina okukikola ne tukituukiriza kubanga tugumiikiriza emyaka gino gyonna kyekitugana okugumiikiriza oba myezi nga giijo tumalirize emirimu emikulu egibulayo ekyoto wano tekinnaba kwaka wabweru ne munda okuwunda munda okutereza okuwunda ku bugoyo w'omunda kubanga omuntu anajja okulambula tewali anaamunyumiza kusoomoozebwa kwe twayitamu ebbanga lino lyonna ye kyalaba kyekifaananyi kyatwala ate ekifaananyi kyatwala twagala kijjeyo amakulu ag'ekifo kino ennono n'obuwanga bw'Abaganda n'empisa zaabwe biwumbirwa mu kifo kino twagala kiveeyo bulungi bwe tunaggulirawo Amassiro gano eri abalambuzi n'olwekyo abantu tebagamba nti Kattikiro yagambye nti kyenda biwedde lwaki tebabimala mu nnaku 2 tujja kukola mpola na bwegendereza tusobole okufuna ekifaananyi ekituufu ekyetaagisa kuba kye tuba tunoonye ebbanga lino lyonna mwebale nnyo agala Kasaayi ennyumba eyo ebeeramu omuzaana Kikome owa Ssekabaka Muteesa olubereberye ate Kikome wa Mmamba Ssekabaka Muteesa olubereberye yatumyanga abazaana okuva essese ewa Gabunga naye nga Gabunga tamuwa baana be ng'amuwa abantu abalala bali mu mbuga ye naye nga si baana be ng'ate Kabaka Muteesa olubereberye ayagaddala baana be kaakati Omuganda agamba nti kwata n'owaayo nga wasikira musikire abantu bangi tebayagalanga kuwaayo baana baabwe kujja mu mbuga zino ennene ng'olubiri lwa Kabaka kubanga mubamu okusoomoozebwa kungi kati ye Kabaka Muteesa ne yeesitukira n'agenda essese n'afunira ddala abaana 2 ab'omu ntumbwe za Gabunga Lwamukaabya ne Kikome kaakati be ennyumba yaabwe era ali mu bigere byabwe yona akuliraanya akyaliwo mumulabo obubalagavu ng'obwabazaana bali Muteesa oluberebere be yajja
essese y'ennyumba eyo tugiddaabiriza tugenda giteeka mu kifaananyi ekituufu nga tuluubirira okuggyayo ekifaananyi kiri abazaana ba Muteesa mwe baagisuliramu. We have covered about 90%, slightly over 90% of the works. But the remaining percentages, while they sound small, they are very important, they're fundamental as far as depicting the actual values that we pride in this site. So we're going to take our time and do every stage that is important, especially to the values attached to KASUBI tombs. We are not in a rush with anyone. We are interested in restoring the site to the original values that our forefathers intended the site to have. So while the percentages are small, the works are fundamental and we shall take our time to finish them in the right manner. Obuganda bwe yali mu myaka egyo omuntu bw'ajja asobola okulengera ebitooke kubanga era Buganda ebaamu ebitooke ne bigaba malaalo gye tuva mu byalo mu maka gaffe wabayo amalaalo kati bw'oteekako ekisenge eky'amatoffaali block oli abanga omutadde mu kisementi mu kizungu naye bw'oteekawo emitayimbwa oba n'onyweza olukomera luli lwe baakola ne tunyweza luli olwakolebwa kuba kati olwo omubbi aluyitamu. N'ekitali kya budde kyokka ow'ekitiibwa waliwo emikolo egikolebwa emabigenda ebintu ebiteekebwayo ntegedde naye bwe kiba ekyenkizo bwewa si gya buli lunaku egyo osobola ogikolera enteekateeka nekisigala nga gyankizo naye omuntu nga yazze era omulambuzi alina kyanoonya ajja kujjako eno emmanju tebakkirizibwayo nti wekiba kyagambye nti eno wabeerayo emirimu naye nze nze twandikoseza mitayimbwa naye ne gibeera nga giri strong ng'omubbi tasobola omuntu ekyo kyekifaananyi kirala okuzaamu eyakuba ennyumba eno ebifaananyi mu myaka etayita wajja kulaba ekikome yali mutuuma okubakakasa nti kiri kikome kyebabadde bakola kunywera abakyala kati n'atumba obukyala nti kikome ennyumba n'agiwanjagala Kasaayi ngenda okulaba engozi ennyini nziraba kutiirira Buganda nja kubalaba mutegedde bwagenda nja alina kulaba kyemukoze olina gye wagize kagwa ng'olaga wanga gye walina wabadde webale kumpi omwana mwamuzizaayo mukyamba tuli mu mbuga eno olwaleero luno nga kamala byonna Kattikiro wa muzzukulu wo Mutebi azze mu mbuga muno mukama wange okulambula omulimu ogw'okuzaawo ennyumba yo Muzibu AzzalwaMpanga wegutuuse. Mukama wange atambudde ne ttiimu ye n'abakungu ssebo ne baminisita Saalongo nsaba okkirize okubeerawo kwa Kattikiro mu mbuga yo.
Kattikiro awera maaso ga Bakabaka. Kattikiro wa Kabaka Mutebi owokubiri. Ndi mutabani wa Seppiriya Mukasa. Ekasanje Gombolola Saba wali Bukoto Ebuddu. Ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi. Ndi muzukulu wa Bakawonga. Ndi muzukulu wa Kyewalyanga. Ndi muzukulu wa Mayiga. Ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto. Ebbali mu Buddu neddira mutima ndi muyanja. Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya. Mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda Mawokota. Nziza okulambula omulimu guno. Gwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14. Naye nga emituufu giri myaka 10 kuba lwe twatandika ku nnyumba eno Muzibu AzzalwaMpanga. Nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu Kabaka be yankwasa. Era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika. Kyendiko kyentuuseeko. Era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mundabiranga ddala. Wenda. Sebo Kattikiro ne baminisita bootambudde nabo badde nsabye okwanjulira ku bazaana ba Kabaka. Mukama wange twafuna wano ekitalo kibiri. Omuzaana omu yali ku kisanja ekya Desemba n'azaama nga yakakivaako. Omuzaana omulala naye yatusiibula wano ku busooka teyadda naye n'azaaba. Abazaana abakuli mu maaso awo waliwo nasaza owase ono akuli wano. Nina omuzaana Luyiga. Omuzaana gwe mbadde nkunyonnyolako wali Ssekabaka Muteesa be yaleeta ababiri okuva Essese. Lwamukaabya n'ekikome. Oyo ye Lwamukaabya. Nze nayimirirawo mukama wange Kattikiro. Nze nayimirirawo okuleeta kikome omutuufu ow'ennyumba ya Gabunga. Kubanga Kabaka yagenda ewa Gabunga nga soka kuwaayo abantu ntu nga tayagala baana be. N'agamba nti kaŋŋende onyooma. Kankima abaana bo n'aleeta abawala abalungi nga bw'odaba. Nze ndi mwana wa Gabunga Isaya Kijjambu Gabunga eyalina ecchwa gwe baamuweereza okumukuuma ng'omuki nga saava. Oluganda obuli bamuyita batya? Omukooza. Si mukooza naawe. Taba mukooza saava ku Kabaka abamukooza. Taba mukooza leka kunkyamira. Mulangira. Saava abayita Kabaka nti kojjaawe eyamukuuma nga bw'olaba mutabani owa Kisingiri omumbejja mu ggale oyo bwe yakuumaani Mutebi. N'ekitange ye yakuuma Chwa mu lutalo era n'amukomyawo. Naye yali akyali muvubuka nga tannaba kuzaala baana bawera. N'ateekawo abatonotono baggalewo olugyo. Olugyo olwo n'ensobola Kattikiro nze ndi muzzukulu wa Musolooza ow'ennyonyi owa Nakinsige wali wammanga w'omanyi omukyala oyo ow'amaanyi eyakuuma Muteesa mu byonna ebyaliwo. Yasooka okukwata omuwala omukyotale n'abaga nti omuwala omukyotale oyo ye nannyini kazaalabwa mukama wange eyo lyeryange. Anti Gabunga yawangayo abatali baana be. Kyekyo Kubanga Omuganda agamba nti kwata n'owaayo nga wasikira musikire ababenga ateeka mu kisaakaate Kasaayi. Kasaayi Ennyumba eri yennyumba Kasaayi. era saabalinda bakama bange kubanga olutalo lwali lw'amaanyi nga bawaddeyo ssente bateekewo kikome ow'ekyejo
nze nendeeta ow'ensonga nenduyimiriramu olutalo paka lwe nalumaliriza bikkwa. Bwe tubanga ne Lubuga tetusobodde kumufuna aye tufuna omuntu ali mu layini eyo n'agira ng'akuumirako omwana oli nga tulinawo senga wa Kaddulubaale oyo waali Kaddulubaale wa Ssekabaka Muteesa ow'eddiiro lino, tulinawo akuumirako Nabaliyo aliwo nga mu kifo kya Nabaliyo. Mukama wange omuntu akutudde emabega oyo mulangira oyo mulondo omumanyi. Tulaba omulimu gw'okuzaawo ennyumba eno Muzibu AzzalwaMpanga n'embuga eno wegutuuse. Omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omwenda nakulira ekibinja ky'Obwakabaka ekyagenda mu Riyadh mu Saudi Arabia waali watudde olukuŋŋaana wa World Heritage Committee. Akakiiko ako kali wansi wa UNESCO, ettabi ly'ekibiina ky'amawanga amagatte ekiruubirira okukuuma ebifo eby'ennono eby'enkizo. Ekyatutwala kyali kujja Amassiro g'e KASUBI ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga, ebifo eby'enkizo ebiri mu Katyabaga, kubanga Amassiro gano gaateekebwa ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga nga gayidde mu 2010. Twabakana n'omulimu gw'okuzaawo ennyumba eno Muzibu AzzalwaMpanga n'embuga, twagutandika mu 2013 ewaawo nga omuliro gwaliwo 2010. Mulimu muzito nnyo ekyenkanidde awo, naye buli lwe tubadde tulambula tubadde tubalaga enjawulo, tubalaga enjawulo. Omulimu gukolebwa na bwegendereza olw'okukuuma ennono y'ennyumba eno ate n'emisoso egy'obuwangwa egyetaaga okutuukiriza. Kakasa mu myezi ng'eno egyakayita buli alina amaaso enjawulo eriwagiraba, era bwe ŋŋamba tusemberedde okumaliriza omulimu guno ndowooza mba njogera kirabika. Bwe najja mu mwezi ogw'omwenda nga sinagenda Saudi Arabia, mirimu mingi munda egy'okulunda gyali teginnaba kutuuka kati we gituuse. Kaakati mingi gikoleddwa era ne mpagi ziwundibwa, ebisenge by'abazaana biwundiddwa n'emirimu emirala mingi. Mu mwezi ogwo we najjira wano, olujja luno lwali lutandikibwa minisita ow'amawulire Oweekitiibwa Kitooke ne ssentebe w'omulimu guno Oweekitiibwa Kaddu Kiberu, ate ne Kattikiro w'Amassiro ow'Omusu Bulumba. Nena olugenda kusabikibwako bulungi nnyo ogenda ddowunda ogenda kuwundibwa bwolaba ku kino n'omulundi gwasemba okujja wano olabedda nti abagiringa bagenda kuziwunda era kati nga bwolaba kati ziri esooka eri eyo batandise nga gatya munda
bwetu lwakuba nti kati okyalina layiti eri tunafuna gundi bilioni 2 kati layiti bweti ejyokubeera eweyalingo era etaala ziri zendaba zezijja okumulisa zizijja okumulisa zeyongeza ate zikenzeza. kati waliwo embeera gye tutuukamu wano nga bakabaka bali ku lukiiko nga tebeetaaga nnyo ttaala y'amaanyi nnyo so kati kyatuyambye nnyo nti zikendeera ate nezeyongeza Tweyanze nnyo nsaba tubagewo enkola ennuŋŋamu etereka abazaana bano nga basende enteekateeka eyo ebeerewo nti omuzaana bw'ati bw'aba aseere wabeerewo omutemwa okuziika omuzaana. kirungi minisita kabaka gwe yampa abiwulidde. tulinda bulinzi kusala kisasi mwe ababeera wano mumanyi omulimu guno obuzito bwagwo awo nno mwebale kuba bagumiikiriza era kirungi nti temwaggwamu ssuubi. Amaloboozi bwe ngawulidde kindaga nti temuggwangamu ssuubi. Singa mwali muweddemu essuubi singa temwogeza maanyi osanga naffe omulimu gwantukaluubiridde okusinga bwe gubadde. Awo nno mbeebaza okuba abagumiikiriza n'obutagwamu ssuubi. Okusaba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa ndowooza nti mugenda muddamu endasi. Waliwo omukyala Eto kola ne mwami Jonathan ne gurupu ya BHTB kamange gye wakkiriza ejje ku kiwango ndengeerawo okusobola okuyita eno olw'abaana bano baba baana. Here last, in September last year, just before the conference in Riyadh, that was intended to get the tombs off the list of endangered sites. Works were going on. But when you return now, you do appreciate that the works inside, call them the decor, the decorations inside, lots of progress has been realized. And outside here, as you can see, the yard has been completed. The inner fence has been completed. But the finishing touches are extremely important. They're important, but they're also expensive. But the importance of the finishing touches is to bring out the real situation, the real picture that we want the visitor to go back with. The real picture is what depicts the values that we attach to this site. The visitor won't understand the challenges we faced all along since we started the restoration in 2013. The visitor takes the picture that his eyes feed him. Therefore, it's important that we take our time and we finalize the remaining touches that we're working on. They're extremely important. But we have been patient these past many years. I think we can be patient a few more months so that we finalize the remaining bits of works that are being undertaken. But like I've said, they're extremely important. They're fundamental to the authenticity of this site. For the site to depict the cultural mores of the people of Uganda, we need to take time and finalize those finishing touches. That's what is going on. But we are here to inspect the works, and I can assure everyone that what has been achieved since we were last here is very, very impressive. Simanyi oba waliwo ekirala kyesoogedde mu Lungereza ow'emboga ayinza otubuulira bwa Buganda. Every so often we come here to take stock of the works that are being undertaken to restore the tombs.
zizimbibwa tezinaba kumalirizibwa naye omulimu gutambula era guwa essuubi. Abantu bangi batugamba ddi lwe tunaggulawo Amassiro. Tunaatera naye olunaku sigenda ddulangirira leero kubanga waliwo ebintu ebitannaba kumalirizibwa ng'okuwunda munda kutambula naye kukyalina ebubulako. Ate na wano munda waliwo ebyokutereeza, twagala n'okukola ebiyigo nsonga nkulu. Omuntu bw'atambula mayiro 10 n'atuuka wano nga yeetaaga ekiyigo ate kubanga aliko wanaagenda. Twetaaga n'ekifo omuntu waafunira eggulire erikwata ku kifo kino. Abantu bwe babannyonnyolera omuntu n'amanyira ddala amakulu g'Amassiro gano ag'e KASUBI. Ebyo byonna tulina obbikola. Kati bwe tunaabikola tujja kuba buli lwe tunaalangirira n'ekyoto tekinnaba kwaka. Ebyo byonna ekyebweru waliwo n'ekyomunda. Ebyo gyonna gya nkizo mu kifo kino. Tugumiikiriza okumala ebbanga lino n'olwekyo tuleme kubanga bano abagamba nti obwato bufa magoba. Oba tugumiikiriza emyaka gino gyonna tusobola okugumiikirizaayo ebbanga eddala ettonotono tutereereze eddala bulungi tufune omulimu ogunajjayo ennono n'obuwangwa bwaffe ate ogunaatuweesa ekitiibwa mu nsi yonna. Maliriza nga neebaza abali ku mulimu guno. Muna ddala olukiiko lwateekebwawo olukulirwa ekitiibwa Kaddu Kiberu. Beebaza obunyiikivu, beebaza obutakoowa, neebaza abakuuma ekibuga okuva Kattikiro, ow'Amassiro, abazaana, abasiige, beebaza olw'obutaggwaamu ssuubi. Waliwo abaabasekereranga nga bagamba nti muli ku gannyana. Oli bw'agamba nti gannyana abanga akugamba nti ekyosuubiriramu tekijja kutuuka. Baabasekereranga. Naye kaakati abaabasekereranga bajje balabe abakuuma ekibuga akamwenyumwenyu ke balina. Ekitegeeza nti omulimu nabo bagulaba nti gunaatera okukomekkerezebwa. Mbeebaza okugumiikiriza. Neebaza minisita omujja kabaka gwe yatuwa ensonga zino kyajja agutandikeko naye agutandikidde mu jjiya nnene. Ssebo w'ekitiibwa weebale. N'abalala bonna abakwatibwako twagala abe boodi eya BHTB mutandika okweteekateeka obulungi. Tunaagenda okutuuka ku mutendera gw'okulangirira nti Amassiro tugenda kugaggulawo ng'ekyokukola mukimanyi. Amassiro gano gagenda kulabirirwa Bwakabaka bwa Buganda. Abalala bonna banaatuyambako buyambi. Teri muntu mulala agenda galabira okujjako ffe bannyini goffe tumanye ennono obulombolombo n'obuwangwa n'empisa ezitambulira mu Massiro. N'olwekyo tubali asobola gaddukanya okujjako ffe. Abalala bonna bajja kuba batukwatizaako bukwatiza. Era omulimu gw'okulabirira Amassiro twagukwasa Buganda Heritage and Tourism Board. Ye boodi ey'obulambuzi, ye boodi ey'ennono nga balina okukwatagana n'abakuuma ekibuga kino mu nnono okulaba nti omulimu gutambula bulungi. Kubanga waliwo ebyokukola bingi okusasulira amasannyalaze, okusasulira amazzi, ebyo byonna twetaaga abantu abasobola okukola omulimu ogwo, okujja n'okwaniriza abalambuzi n'okubalambulira kalonda no. Kale n'olwekyo y'enteekateeka gye tulina. Abalala tubaaniriza nga gavumenti tulina okuba nayo kubanga ekifo kino kyaffe Baganda naye ate kitiibwa kya Uganda. Kiraga abantu bonna abajja kuno nti Bannayuganda baliko ensibuko ate naffe Abaganda tuli Bannayuganda. Ate ng'oggyeko Bannayuganda n'abantu b'ensi yonna waliwo ebintu ebyenyumiririzaamu buli mutonde. Omuntu yenna ajja mu Uganda ng'avudde Japan, avudde Norway, avudde Canada, ayagala naye alabe nti kubanga naye muntu nga ffe nti wadde ffe tuli semazinga mulala naye ne mu semazinga wa Afrika waliwo abantu abagunjufu. Kyemuva mulaba nti ekifo kino kyateekebwa ne ku lukalala lw'ebifo eby'enkizo kubanga ffenna tuli bantu nga naffe bwe tugenda mu nsi endala. Bw'ogenda e Misiri balina oyinza n'okiyita nakyo Amassiro piramidi. Naffe twenyumiririza bannaffe ab'ensi ezo abaakola ekintu ekyo.
kati nno ekifo kino kikulu bwe kityo kale twaniriza gavumenti